GTV for unity and development. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، وربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم علمنا بما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abalabi baffe mwenna abali ku mukutu guno gaggadde olwa GTV, ate kamunegatteko tutendereze Omukama Katonda, tutendereze Allah subhanahu wa ta'ala nga tunokumwebaza nga tumwebaza ebyengero ebingi byatugabiridde nabyo. Accidents nyingi, waliwo eyagudde ku Monday awo ku Northern Bypass Masana Fao. Allah subhana malikiri kudus. Olwokuba ndi ku TV sola kubagamba muwendo paka police gwenebe bagambye oba gwe bagambye gwe mwawulidde naye awo Allah we yabakwatira ku Monday saali sawa 6 awo accident negwawo. Kale ffe tuli ba mukisa abakyali abalamu nezigudde mu mpuyi z'eggwanga ez'enjawulo, boda bwe abalala batemyeko magulu, abalala bafudde, abalala naye ffe Allah akyatuwadde obulamu ng'ate amakubo mwe bayitira naffe mwe tuyitira. Tolaba nti Allah yeetaaga kutendereza, tolaba nti Allah yeetaaga kwebaza, nabwe kityo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala olw'ebyengero ebingi byatuwadde. Byengera n'emirembe bidde nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, oyo yafuuka ensonga eyange naawe okuba nti tuli basiraamu, yafuuka ensonga eyange naawe okuba nti tuli mu basiibi, okuba nti tuli mu basaddaasi, yali mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sawa yene ndagane Hamza Murshid Busurwa, president wa Kigoroba Matali Group Limited, ate mbanyingiddewo ku TV yo awo ku lutimbe lwogaggadde buli omu osinziro tulabira, abatulabira ku masimu, abatulabira mu maduuka, abatulabira ewaka, abatulabira mu bisenge byammwe. Banaye mukola kya bbeeyi, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukkirize enjozeyoze mwenna abafunye ebirungi mu wiiki gye tukubye emabega, tubebalizaako Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin. Ate era ne tukubagiza mwenna abafunye ebizibu ebyenjawulo, tubagamba nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tusaba Allah abawe obugumiikiriza, nammwe mube bagumiikiriza, Allah asobole okubawa empeera y'abagumiikiriza. Bategeeza nti Hamza Murshid Busurwa ge gange, nga nze president wa Kigoroba Matali Group Limited. Mukkiriza ate nkuliseeyo mwenna ku lunaku lwa Saturday betwali nammwe ekyawangabi mu dduwa ya jjajja wange azaala taata omukyala Hajjati oyo yafa, Allahumma aghfir laha warhamaha. Jjajja Rehma Bwesige namuganye edduwa ye ey'omukisiibo twagisomye ku Saturday. Banaye mwebale kujja, mwalimu Ismauna webale nnyo, webalire ddala. Sheikh Haidari mmenyani ndekani naye Sheikh Abdul Imamu Ekakuuto webale kujja mu dduwa ya jjajja. Ate gwe ne Seka Ismauna mwebali ba imamu be, mwatukoze bulungi, mwebalire ddala, mwebalege okujja mu dduwa eyo. Ate gwe waŋŋambye nti ate tovaako, toviirako ddala ku GTV. Era nalabyawo abalala bonna bagamba nti Seka Murshid yabeera ku GTV. Kakati omulimu webale gukolera ddala Imamu Abdu awo Ekakuuto. Nkutumiddeko okutuma okwenjawulo
ne taata Hudu awo Mulika nawe nkutumiddeko nnyo mwebale mwenna kujja mu dduwa ya jjajja mwebale kujja na buli omwe yazze mwabadde bayitirivu nnyo abavudde e Kampala bataata ba sister mwenna mwebale abantu b'okukyalo okwo Seeka Zainul Abidin webale nteekateeka na buli omu eyenyigidde mu nteekateeka eyo tubeebaza nti barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair ekikulu mu byonna tusaba bye twakoledde mu dduwa eyo bigasabage abafu baffe bigasabagenza abo Allah abasasule mu busera abeerenga abakyusiza mu mbeera gye balimu baba bali mu mbeera nnungi ajongera ogirongooseza ddala ate we babanga bali mu mbeera ey'akanigo abatawulule kubanga yeye musonyi era ye mutawuluzi wa buli nsonga yonna. Yes, mukirize mbategeeze nti tuli ku musomo gwaffe al adillat tuli ku bujulizi obulaga okuyunga oluganda okuva mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam obujulizi obutukubiriza era obutulaga okuyunga oluganda ng'obujulizi obwo tubujja mu ki tubujja mu hadisi oba mu bigambo n'ebikolo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam era nga luli twalabayo hadithi 5 lero tugenda kukomekereza obujulizi obw'omu hadithi ate baada al-Eid oluvannyuma lwa Eid tujja kulaba topiki eno yennyini gye tukyaliko tunabagamba nti tugenda gitambula mpola mpola kubanga y'ensonga enkulu twalaba nti okuyunga oluganda singa lunywera mu maka gaffe ne tuyunga oluganda ne umma y'obusiraamu egenda kutereera n'ensi Uganda egenda kutereera n'ensi yonna egenda kutereera ensi etaganjuka lwaki etandikira mu maka amaka we geeyuzaayuza ne community yeeyuzaayuza okukakananga n'eggwanga lyonna lyeyuzaayuzizza nabwe kityo nsonga nkulu nnyo tetusobola gipapira tusobola batugenda mpola mpola naye abatufolowinga era ababeera ku GTV mutukola bulungi mu butuufu mundaga nti mufolowinga abamu kuba ku busimu abalala maaso ku maaso barakallahu fiikum wa jazakumullahu khair mutuzaamu nnyo amaanyi nga ngenda okutandika ne hadithi ey'omukaaga naye tujja kudda ku y'okutaano gye twakomako then tugende ku y'omukaaga munzikirize mbategeeze nti swalatul Eid al-Fitri insha Allahu taala abantu ba masjidi umma masajja B mwe mulidde empanga masjidi umma masajja B mwe mulidde empanga anti president wa Kigoloba Matali Group Sheikh Hamza Murshid Busulwa awengendo okukulembera Eid eswala eyo wengendo ogikulembera masjidi umma masajja B tubayita munna mujje ffenna tusalire masajja abalabi ba programu ene ebirungi by'obusiraamu abalabi ba GTV mujje twerabiko waliye masajja B awo ku masjidi umma wengenda okukulemberera eswala ya Eid al-Fitri bi'aunillahi ta'ala. Tutandise ne hadithi ya Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba ombaka wa Allah okusasira n'emirembe bibeere ku ye man sarrahu ayyabsutu lahu fi rizqihi oyo yenna asiima era ayagala okubanga Allah amugaziyiza ebyenfuna amulongooseza ebyenfuna yenna ayagala okubanga Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiriza ebyenfuna engeri gy'obifunamu akulongooseza ebyenfuna yo gy'obifunamu akugayiriza ebyenfuna kigambo kigazi mulimu Allah bawa riziki naye nga mu ngeri ebyenfuna byabwe gye babifunamu nga mu butuufu buli omu abeeramu nakuwaliddeko olina asimanga okufuna ekyokulya okufuna ssente azijja mu fuuti 6 asima toya asima ebinnya ebiwanvu ya Allah kati in a slight mistake waba avayo omugwa ne gukutuka waba akola kiye ngolaba obulamu bw'emikisa kirijenda ku 10 okuba nti nobubeera mu kati abaga kakati oyo mu mbeera eyo naye ayagala okufunako ku riziki nga yabwangu mulimu Allah bawa riziki nga tebatuuyanye nga bakoze naye nga atenga emirimu tebamenyese nnyo ate ne bafuna ssente nnyingi kakati yenna ayagala Allah amwanguyirize riziki yenna ayagala Allah amugulirewo amakubo ga riziki nzigi nkakasa ffenna ekyo kye twagala ffenna twagala ssente igwe oyagala ssente andaba nange nzaagala
nali ku kamera Rashid Kiwanuka azaagala kubanga essente gwe musaayi mu mubiri muno tulina omusaayi gwe gutambuza obulamu omusaayi n'amazzi biba bibiri byebyera amazzi we gakugwamu problem n'omusaayi we gukendeera nayo problem kakati wano ku nsi tulina ssente oyizo ziyita omwinza okubanga gwe musaayi era ssente Allah wazijjako omuntu era alabikirawo ng'abadde azirina ne we baba tolina gwe wagambye nti gundi wafuna ssente embeera ekyuka nagamba Murshid nalayika kati yafuna ku ssente ng'embeera olaba ekyuka mu nnyambala n'ekyuka n'olususu lwennyininyini lwekyuka lwaki lwa ssente oba lwa maali kaakati era wene we ziba zikendedde nga Allah azikugjeeko era embeera ekyuka sawa omusajja nga wa myaka 60 naye ng'emyaka tegimulabika lwaki alina ssente naye Allah lwazimugjeeko alabika nga wa 10 oba 9 kubanga Allah azitutte kakati Nabbi sallallahu atugamba mu hadithi ya Anas oyo yenna ayagala Allah amwanguyirize amugaziyize amulongooseze amakubo mwajja ssente ze wa yunsalu lahu fi atharihi era ayongere ne ku buwangaazi bwe obuwangaazi bwe bimaana owangaale mu mirembe fenna olunaku lusobola okukya naye gweosuubira omuntu alina ebizibu n'omuntu ali mu mirembe gye n'afunye ssente alina ebyokulya olowooza fenna olunaku tulumalako kyekimu lunaku lwonna lubaamu essaawa 24 naye mubeeramu nga Allah akugezesezza nekyakugezesezza nakyo n'olabanga olunaku nti wiiki nnamba n'olabanga olunaku lubadde lukalubo gy'oli lwa bizibu ebibadde mu lunaku olwo Allah ayinza obikutuumira mu lunaku n'akutuumiramu ebizibu nga kino wakamala kino n'owulira ngo ensi eringa ekomye ng'ezitoye naye ate wabeerawo eruziba noga obudde bwazibye dda Allah obudde bwakedde dda ye ekiro kyokka omuntu akifuniddemu obuzibu neyeebasa obulungi nga talina bimutawaanya bagambye bonna bakiraba kyekimu oli akirabanga ekiwanvu ennyo ono agamba ngaekiro kiyimpa yennyo mbadde nkyebase n'okwebaka ne bayaziina subuhi kakati hadithi kyetegeeza naawe Allah akwanguyize obulamu naye ebyo byonna bifuna Allah okwanguyiza obulamu n'okukutemerawo amakubo g'ensimbi mw'onoozijja si kyekyokka okugaziiza ebyenfuna byo tulina kukola kintu kimu kyokka agambye omubaka sallama falyasilu rahmahu asaanidde ayunga oluganda we just yunga luganda kyekyokka yunga luganda mama bayise bulungi bakojja bataata bamaama brothers and sisters yunga oluganda bwe byogenda kubeera nga obifunye genda kufuna emaali ate n'obuwangaazi bwo owangaale bulungi wano mu nsi so kitegeeza the reverse is true yenna ayagala okukaluubirirwa obulamu buli omu era ayagala okufuna okukaluubirirwa mu byenfuna kutulawo oluganda hadithi kyetegeeza gwayagala opposite bwebyo gwe naawe ekyokukola tukikuwadde gwe kutulawo oluganda olwaleero tulowooza nti obeera n'abaana bo bokka olwo ewaka mbu olwo ogenda kugaggawala ojja bba n'abantu babiri gwe n'omukyala musula enjala ng'alina famire alinamu abaana bakojjawo alinamu abantu ng'ate bo tebasula njala so tuyunga oluganda hadithi eri mu Bukhari ne Muslim hadithi endala ya Abdullahi ibn Salam aga radiyallahu ta'ala anhu atugamba Abdullahi agamba lamma qadima an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-Madina ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam weyamala okuyingira mu Madina in jafala an-nas qibalahu abantu bamwaniriza era nga balulunkana okubanga bamulaba ku mucyenyi abantu balulunkananga oba balulunkananga amaze yingira mu kibuga Madina balulunkana okumulabako nagamba
nti qad qadama ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qad qadima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam qad qadima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam nga webagamba amaze okuyingira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayingidde omutanda nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayingidde ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam teekawo kyoyagala ayingidde omubaka wa Allah ayingidde imaamu w'ababaka nga bamwaniriza kyova olaba mu kuyingira e Madina era baamuyozaayuza baamusanyukira ne bakuba ku mataali طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع قصيده ينزل بك محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي kakati Abdullah yatugamba wamala okuyingira abantu bamaniriza baagala omulabako nga bagamba ayingidde ani ayingidde bino bye mulaba kuno ku nsi anaye obusiraamu bulungi era sisitimu y'ensi yonna kirizagana etambulira ku busiraamu etambulira ku busiraamu directly mu bulambulukufu oba indirectly oba n'obutali buki etambulira ku busiraamu mwalabye Ssaabasajja Kabaka abantu bamulindiridde mu lubiri asimbula emisinde ebyo ffe abasiraamu si kipya mu matu gaffe omusiraamu ali eyo ago si mawulire ku musiraamu ebyo byaffe kubanga ffe twasooka okubikola nga twaniriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'avudde e Makka bamugobye n'ajja e Madiina bajje Madina buli omu yalulunkananga okulaba kwani atuuse tiyeyo mbaka wa Allah huyo atuuse ettali ne livuga erya kigoloba so kakati ibn Abdullah agamba nti faji'tu nange najja faji'tu fi nnas nenzijirya mu bantu la andura indabe netegereze sagala kulwa bangamba bati sagala lutumibwa mwana jagala ndabe ddala ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ulire ebigambo bino bye yayogera Ibn Salam agamba nti falamma tabayyanat wajhahu wemala okwetegereza ekyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama araftu namanya netegeera anna wajhahu mazima ekyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama laysa biwajhi kadhab Allah ekyo ekigambo kyetaaga kuwandiika na mu bwino wa gold ekya Abdullah ibn Salam agamba we mala okwetegereza omubaka ekyenyi kye nga nawe ali ku TV owetegereza Murshid naye kakati jangu wali eri mbaga yenda kusaaza wali ku Masjidi Umma Masajja B kati jangu netigirize nga siri mu kamera yes kakati ono agamba we mala omwetegereza ne mwetegereza mu kyenyi kye ani agamba Abdullah ibn Salam ne mala okwetegereza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kitegeeza omusiraamu olina okwetegereza buli nsonga sooka ogyekanye ogyekeneenye tomala gagwa mu nsonga weetegereze byogenda okukola n'agamba nti falamma tabayyanat wemala okwetegereza wajhahu ekyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam araftu nze nemmanya era nentegeera ti anna wajhahu mazima ekyenyi ky'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama laysa biwajhi kadhabu si kyenyi kya mulimba Allahu akbar walillahi alhamdu Allah si kyenyi ky'abantu balimba otufu mulimu omuntu gwotunuulira nga alina byagamba n'atandika okwogera n'omanya gy'anogamba onaalimba waba alina ensonga gy'ayagala okuggusa ng'erimu akasente n'omanya ono alina byapanga oba obaddewo n'omugaka muwe butaswala
nti namumye naye ng'otegereddewo kyenyi kye n'enjogera ye yonna nga bigambo bya bulimba. Entuna gy'atunula okubuwa engeri gy'abazaabazaamu ng'olaba embeera ya bulimba. Kaakati ono Abdullahi atugamba nze we namala okwetegereza nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nalaba nti ekyenyi kye si kya bulimba. N'agamba fakana awwalu shay'in, era n'ekintu agamba nti fakana awwalu shay'in sami'tahu takallama bihi, era n'ekintu kye nasooka okumuwulirako kye yayogera an qaala, yagamba ebigambo bino wammanga. N'agamba ye ng'amaze okwetegereza ebigambo, ng'amaze omwetegereza waati, n'alaba ng'ekyenyi kye temuliimu bulimba bwonna, bimaana yatebenkera n'akkakkana n'alinda ebigambo omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama byagenda okwogera. Mu bigambo Abdullah ibn Salam byatugamba byasooka okuwulira ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bye bino wammanga. Yagamba nti ya ayyuhan nas, abange bantu mmwe, abange mmwe abantu mwenna abazze wano, abali mu Madiina n'abali ebweru w'e Madiina mwenna, afshu salaamun, musaasanye salaamu. Yakowoola bantu awo nno kitegeeza waliwo amasala awo oba waliwo wewali tikikkirizibwa atali musiraamu abagambye assalaamu alaikum, naawe okumuddamu owulira nga agitereezezza bulungi, tewaliyo kitugaana kumuddamu salaamu. Kubanga wano mbaka sallama yali asobola okukoowola n'agamba ya ayyuhal muslimun, abange mmwe abamaze okusiramuka, ya ayyuhal mu'minun, abange mmwe abakkiriza, afshu salaam, musaasanye salaamu. Naye yagamba atya ya ayyuhan nasu, abange mmwe abantu, afshu salaamun, musaasanye salaamu. N'agamba nti wa at'imu ta'amun, era muliisiganye ku mmere, muliise ku mmere. Allah, bannange tuliisenganye ku mmere. Okuliisa emmere, buli andaba ku TV osobola okuliisa, tebakulima nti tosobola kuliisa. Osobola okuliisa mu kapasite yo. Wetugamba okuliisa tetulinda bagagga bokka basobola okuŋŋaanya abantu 5. Naawe mu busobozi bwo funayo omuntu omu, mugambe leero tugende tulye ffenna ekyemisana. Tuwangaalira mu kibuga, funayo omukwano gwo omugambe emmere olya ya mmeka, emmere wano eyala, emmere enjala ennuma, naye tugenda olyawa nti ewali emmere wa mama nakyo emmere ya 4,000, waliwo wali ey'5, omugambe bisimillah zino 5 lyamu ekyemisana, oba oliisizza. Bwatyo mbaka sallama watukubiriza, then buli omu aliise emmere okusinziira mu busobozi bwe. Izo gamba zikati nzaali akawunga abo, osobola okufumba bulungi akawunga ko ne mukene wonga mulungi, nofunayo bwogamba manyi leero tusaba tugende ffenna ewaka tulye ekyemisana. Naye nga gw'omanyi ekiri ewaka, n'okwata abantu bo mikwano gyo 2 abakkiriza ne mugenda n'otumutuuka ne banaaba bulungi n'ogamba yalla muleete emmere, abantu bajja kuliira akawunga n'ekijanjaalo, bajja kuliira akawunga ne mukene ne biriŋŋanya bye wafumbye, weewuunye. Kakati mbaka sallama atugambye tuliisaganye ku mmere, bimaana atwewaza bukodo, tuleme kubeeraawo nti gwe tebalya ku ssente zo, oleme kubeeraawo nti gwe ekikyo tebakiryako. Liisa ku mmere. Ebiri mu kuliisa biyitirivu kamala. N'atugamba wasulil arhamu, era muyunge eŋŋanda. Allah, muyunge n'eŋŋanda. Era ekimu ku kigenda otuyamba okuyunga eŋŋanda kuliisaganya ku mmere. Emmere eno Allah yamanyi kye yagiteekamu. Mumusaaga na mmere. Gwe muganda we yakunyiigira, gwe fumba enkoko, ofumbe ekijjulo, ofumbe ennyama y'embuzi. Kakati ofune gwakwatagana naye, omugambe naye bayise ku lunaku bwe luti, just nsonga emu njala mujje tulye ffenna ekyemisana. Wuno wamala okukkiriza omugambe naye jangu ne gundi, nze we naamuyita tajja kujja, naye tomugamba nti ojja waka.
tomugamba nti ojja wange te kale anze jja mukuleetera omugamba kinti just nze njala mulabako muganda wange ndudde mulabako mmere ng'ekuyamba ate okuyunga kino oluganda nga bamukuleetera aba atandise okwekyanga zisenga nategedde ene wamurushidi gyondeta saalize ngono ya muganda nawe twala eri kakati hiwozo ovuddeko kye bagambye aliyo abantu atuuka yena oluba okutuuka olumala okubabuuza ng'ogamba hajja tireete emmere yaffe leete emmere gwe muwe ekinene gwe muwe empombo 2 mumala okulya nga akuse bulungi bamugamba yahi kamada ebyaliwo byaliwo naye tusonyiwagane Muhammad tusonyiwagane lillah era nze nategedde nti wenakubira essimu tojja kujja oba tojja gikwata neŋŋamba Swaibu ono akundeetere sebo Swaibu weebale kumuleeta naye ono muganda wange ensonga wazimanye ezaaliwo ne munnaye yankyayira ddala nawana abadde amaze ebbanga nga talinnyawo olw'okubakkuse kale toba kuleeta omanya kyasinga okwagala era okola research nomanya kikyasinga okwagala nina mukama wange Imaamu Badi Lusenfuma nkutumiddeko nnyo weebale kusiiba era weebale na kutetenkanyiza basiraamu bakasubi awo ku masiro kulaba nti bafuna futaali n'ebirala naye ye asinga kwagala ngege byonna ne woleeta ayagala ebintu ebi ayagala nnyengege ayagala amagi ayagala n'ekibumba kati oyo oba okwaso nga okyayaganye naye nga mulina mwaka kuku gwereeta ebyo bifumbe bulungi mugambe Imaamu oba museeka mbimanye ebyagwawo naye tusonyiwagane wasulul arham era muyunge n'oluganda so emmere eno byonna bino Allah Omubaka sallallahu byakulembeza ate bitutuusa ku namba 3 bitutuusa ku kuyunga oluganda salaamu n'okuliisa engano emmere byonna bijja tutwala ku namba 3 ey'okuluyunga oluganda ate nga wahuwa mahali shahidi ng'ate era kyekinusi kyaffe n'atugamba Omubaka sallallahu wasallu billaili wannaasu niyam era musaaleeko ekiro ng'abantu beebase ng'ensinzi kakkamu abantu bonna nga bafuluuta g'oyimuke ofune ku wuzuyo obeere ng'ofusaala ku swala eyo tahajjudi weegayirire Allah omutegeeze ebyetaago byo n'atugamba ezo ensonga nnya we tunaaba tuzikoze tadkhulul jannata bisalaami tugenda kuyingira ejjana oba mugenda kuyingira ejjana bisalaami mu mirembe nga teriyo abakuba ku mikono just kola bintu bina byokka Allah akuwa ejjana saasaanya salaamu liisa emmere yunga oluganda era beera ng'osaalako ekiro ng'abantu beebase kyekigaana okuyingira ejjana kuba nti okyassa naye woofiira bwoti ng'ebyo bikola tadkhulul jannata bisalaam ogenda kuyingira ejjana mu mirembe so baganda bange ne bannyinaze famirizi zaffe zeeyuzaayuzizza buli lukya buli gy'okubako omutwe buli gy'olaga tulina obumulumulu tuyunge ensonga lwaki Omubaka sallallahu alaihi wasallam ebyo byonna yabimanya nti biteeka okubaawo n'atugamba kuyunga n'atukubiriza kuyunga luganda n'atatugamba nti buli akunyizizza we mwekutuleko kitegeeza ebintu ebyo ebiba bituuse mu famirizi zaffe ebintu ensonga ezo eziba zituuse wakati waffe mu baganda baffe mu bannyinaffe tusobola okubikkako ate ne tutambula kubanga ekintu ekiyitako ebbanga kibu kigenda kikendeera mpola mpola tuleme kuzisajjulanga busajjuzi awo nno tulabamu nti okuyunga oluganda ensonga egenda okutuyingisiza ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala rawahu Tirmidhi hadithi Tirmidhi yajogera Imam Tirmidhi ne Ibn Majah wa sahahahu Albani ne Albani naye nagiswahaha so hadithi eyo tulabye ebigambo ebyo Abdullah ibn Salam byatugamba byasooka okuwulira nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama azze Madina nga birimu ensonga nnya nga n'emu kuzo okuyunga oluganda
hadithi ya Abi Huraira nayo etuuse agamba Abi Huraira nagamba nti annahu qala yagamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba obaka wa Allah okusasira n'emirembe bibere kuye man kana yu'minu billah. Eno hadithi eri mashhuru nnyo abantu bangi mugimanyi abaana tugibasomesa mu masomero primary work nabwe kiteri emanyikiddwa nnyo era simpya mu matu gammwe. Agamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir oyo yenna akkiriza olunaku lwe akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ng'okkiriza nti Allah ali omu Allah era gw'oteekeddwa okusinza ensonga zo zonna gwe wazikwasa wal yawmil akhir n'okkiriza n'olunaku lw'enkomerero nti gye luli. Abantu bangi bamanyi nti Katonda gyali n'ate tebakkiriza lunaku lwa nkomerero. Abasinga balowooza omuntu waafa biba biwedde kati bamanyiyo abamu bagamba teri kuzuukira kati ilmul ghaib ebyo byonna ebyekwese. Kakati omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba oyo yenna akkiriza Allah bino byakati byabakkiriza bokka gwatali mukkiriza. Eno hadisi giteeka amatu mu ppamba amatu gateeke mu ppamba kati bakkiriza Nabi sallallahu baakowoola n'agamba oyo yenna akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomero falyukrimu dhaifahu kyasookeddeko ddala falyukrimu dhaifahu kisaanye agulumize omugenyi we muwe ekitiibwa mugulumize nga bajjajja we baakolanga nga bakitaffe abatukuzizza we baafunanga omugenyi walabanga akeetalo nga kwolwo mulyako ne ku nnyama lwa mugenyi yazze nga kwolwo mubadde muli amalume emmere enkalu mubadde muli akatunkuma naye omugenyi azze nagamba Hamza mugobe enkoko eyo ne bagisalira omugenyi fe olwaleero twesamba bwesambi bagenyi naye omugenyi ajja na barakati. Abantu tebakyayagala bakyalira tebakyayagala naye nze sibisaagala nze njagala abagenyi era ewange mujje bannange omuntu tajja waka n'oviiramu awo falyukrimu dhaifahu abagenyi mubawe ekitiibwa mubagulumize. Jajja twanywanga sukaali twanywanga kyayi ne munywa kyayi omukalu mutaddeko budalasini na kisubi ne mumunywera omwezi mulamba miskini. Naye omugenyi lwakyadde waka wabanga mwavu ng'embeera emukutte yabanga ne haafu ye gyaterekao gendo laba agenze ng'agijjayo kasukaali k'omugenyi anwakya kyayi omukalu yabanga n'akasente ke ak'enzibizi ak'ebizibu naye ng'omugenyi waatuuka ng'era akakwatako genda oleeteyo kiro y'ennyama genda oleete kiro y'ennyama kugulumiza mugenyi. Kyova olaba olw'okuba nti nno omugenyi mukulu nnyo mu Busiraamu naye baamuwa ne period ebbanga lyamala ziba nnaku 3 wakukyalira Lwokutaano Lwamukaaga Sande zeze nnaku 3 alina kulya bulungi we kiba kyetaagisizza gwe kukutulawo mirimu gyo kugyongerayo programu zo zisazeemu olw'omugenyi era ababimanya gamu naye nafunye omugenyi kuba omugenyi takyalakyala mayumba ameka gayiseeko azze ne baraka wo ate omugoba nina gwe nakyalirako juzi yankomya kabalaza wabweru tayagala nyingire mu nyumba njalinyirira kapeti ye entebe ze nja zikyafuwaza omugenyi. Kyova olaba barakati ziwedde mu nsi kyova olaba economy etabuse eringa economy byonna ebitereza economy ffe byetubyesambye naye Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugambye falyukrimu dhaifahu kisaanye agulumize omugenyi we omugenyi aba akukyalidde newegaba mabanja galye genda okulaba toyinawo sukaali gende ku dduuka omugabe mpayo haafu ya sukaali ate ompe n'omutwalo oba ogulinaawo gumpe omugenyi talya bubi kyekiraga nti nno omugulumizza. Era ku kyomugenyi abagenyi we bakyalanga ewaka nga
bajjajja musajja waba musajja asula naye mu ddiiro asenguka ekisina jeno mu ddiiro amunyuminkirize wabeera nga yali omukyala nga jjajja omukisajja yolo yavaayo mu kisenge ng'omukyala ono asula eri ne mukyala munne waba akyalidde jjajja mukyala kugulumiza bagenyi n'atugamba waman kana yu'minu billah era oyo yenna akkiriza Allah n'omubaka we akkiriza Allah wal yawmil akhir n'akkiriza n'olunaku lw'enkomerero falyasilu rahmahu kisaanye ayunge oluganda falyasil ayunge oluganda woba okakasa nti okkiriza Allah ng'era ogamba Allah ali omu lam yalid tazaala walam yulad era teyazaalibwa walam yakul lahu kufuwan ahad era talina kimufaanana kyonna ng'ebyo bikakasa ng'era we bamuvumako Allah otabuka n'ogamba ani ayogedde ku Allah ekintu ekinene bwe kityo nze ndi musiraamu nina okulwanirira Allah wange ng'era Allah w'omwagala fi sirri wal alaniya nga ne wobeera wekka oyagala Allah wo ne wobeera mu lwatu oyolesa nti Allah wal yawmil akhir ng'era okkiriza n'okakasa n'olunaku lw'enkomerero Nabi sallallahu agambye falyasilu rahmahu kisaanye olunga oluganda akkiriza Allah tawalana akkiriza Allah teyesamba muganda we naye nga batukola bingi oyagala babikole baani babikole embuzi yomuganda wange namuwa kapito yenna namulya wali oyagala amusuule mu nnyanja oba yamulya mwongere omulala tokoowa gwe olojja naayo olwoyunga olugwoyunga nabagamba juze era nyongera obbakkaatiriza yenna anaayunga oluganda olina okufaayo ku nsonga emu al ikhlasu lillah okumanya nti kuno okuyunga oluganda kwe tukola nayo ibaada mu kusinza nako kusinza nga wosinza Allah subhanahu wa ta'ala nga we wasiibye osiiba ku lwani osiiba ku lwani sebugwe nawe nyaba ndaba ku GTV ani gwosiibira ntunabeera ne sente nga ina emitwalo 2 5 kakadde ka nsimbi ebyokulya mu ebiri mu firiji naye wallahi n'atakombako nga niwe yaliridde n'addayo ewaka naga Allah ndaba nze nzikiriza Allah yatugamba okusiiba oyo yennyini nnyini ye yagamba okuyunga oluganda omuntu Allahu akbar mtu asale swala 5 tuli mu Ramadhan n'omulabanga amaze dhuhuri n'asala qabliyati ne ba'diyati kyokka ekiro n'ayimirira essaawa endala namba ng'asala salatu tarawih basajja mmwe bajakyala mmwe nga muli balungi ebyo byonna obikola ku lwani nagamba Allah kulwa Allah mtu n'asoma Qur'ani ne yeefiriza obudde n'atuula waatudde mu kasonda oba mu muzikiti essaawa namba nagamba ngenda okuva wano nga nsomye ejjuzu yange atamanyi bya jjuzu nagamba nze seka mu Rushidi yagamba newe tuba tumanyi zino essuula ezaffe kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbin nas kul a'udhu birabbil falak tabbati yada iza jaa ezo ze zaffe seka mu Rushidi yagamba ku GTV tuziddingana era naffe tuba tufuna empeera kati ze ne saawa nagiwaayo mbeera mu iza jaa wenyimala nenzizaako tabbati yada wemba paka ku nansi wenvaayo nenziramu okumala essaawa namba naye ebyo byonna obikola ku lwani nagamba ku lwa Allah nga byonna lwa Allah we kati ebyo byonna byokola ku lwa Allah nga teriyo muntu teri nga tosaala gamba nti wenna amala okusaala gundi agenda kunsasula kuba kikulu nnyo tunoonya nnyo we tufunira wabula ng'empeera yo gisuubira eri Allah subhanahu wa ta'ala teriyo gwe nalindabye n'asiiba olunaku n'alumalayo ne luziba n'abaako waalaga oba n'agenda ewa mufuti
namugamba mufti nzize wano nkubanja kikye nkubanja nasiibye ensasula nasiibye kati ate nze ngamba ki gwe mufti wa Uganda nti kituufu yenze insasule sente weziti kubanga nasiibye ani yali akikoze naye ffenna tugamba tutya tusiiba liwajihillah kulwa Allah kati n'okuyunga oluganda kukole liwajihillah n'okuyunga oluganda kukole liwajihillah kulwa Allah nga gwomanyi agenda okukusasula nemagamba nti no ono wenamuwa sente osanga alinsasula kasita ebyo binajjamu kamuwererera abaana osanga nange abaana be baliyamba abange ani akulimba innamal a'malu binniyati kati we batali bayamba bosanga nga tadzeemu kubaako bayagala kubeera nabo awoza gundi wenayo muyamba yansasula ki naye oyo gwoyambye yennyini nnyini nga na muganda oba mwannyoko ng'asomedde na ku ssente zo nomala n'omukolera bizinensi oyo yennyini muganda wo nga maama y'omu ne taata y'omu asobola okukeera ku makya nga ye mulabewo nnamba emu ng'oba osaagisa baana Adaamu nga ye mulabewo nnamba emu nga talina kakwagaliza ku nsi naaka illa thara illa tahta thara okugyako nga kyakwagaliza mu bulamu bwe ekiba kikutuukako ekiba kisembayo kubanga oli wansi mu ttaka naye nga muganda wo naye ng'asomedde ku ssente zo alidde emmere yo yeebase mu nnyumba yo engoye ayambadde zizo buli kimu kyonna paka Allah watuuse omuggulirawo n'afuuka mulabewo nnamba emu abaffe kati otaakwate ku balala olw'okuba oyo mulabewo gwebirekera Allah n'ogamba alhamdulillah ayi Allah inze kamada sirina kye namukola namulabirira we watugamba nsaba ompeeza empeera kati ate ng'oyamba abalala kubanga gwe tolina kyonoonya onoonya kusiimibwa Allah ate kiragiro teeka kiragiro eno ibaada ey'okuyunga oluganda ibaada kusinza nga woosinza nga woosala nga woosiiba nga wogenda e Makka n'okuyunga oluganda bwe kuli nina hajjati omu gwe nabadde nnyumya naye mu wiiki omwo ng'alina omwana ali mu yunivasite naye nga just yabanjibwa emitwalo 45 naye mukazi ali awo bambi yeeyiya bana abagulu ba duniya sajja biwanvu naye kyenjagaddemu naye ng'alina bannyina abagagga nemugamba lwaki togendakowa agamba ndeka seeka haji buli wogendayo abaana bizibu akaabira bizibu ogenda owulira ate yayingidde kalina ey'okubiri kati simanyi oba omwana wange anaakola n'ebibuuzo nga waakaaba amaziga tero bibagamba era mbibagamba tolina kyo newoolikolera abantu abebbali saddaaka n'ozisaddaaka naye ng'ab'eŋŋanda zo bakaaba tolinaamu mpeera olina kutandikira ku bano baganda bo kuba nnyoko abalina amasomero mugaba zibbasaliizi n'onoonya abaana beeyo kalamojja wa yes kirungi naye ogenda okunoonyereza kinyana mpindi nga n'abaana ba muganda bwe tebasoma nga tebasoma naye awo anaawuuza beebunaayira kikyamu sooka ofeffette bano we baggwayo then genda ofune n'abalala so tuyunga oluganda n'atugamba falyasil rahmahu yunga oluganda n'agamba waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir era akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero falyaqul khayran aw liyasmut kisaanya ayogera ebigambo nga byayogera bye birungi ng'ebigambo biwoomu birungi waba talina birungi byayogera falyasmut asirike sirikako musajja gwe oba tolina bigambo birungi byotugamba shut up abaana be bakola shut up teekako empiso otunga emimwa gyo ensi ejja kukujulira egambe nti oyo gundi
oyo toli mujja mu kigambo omuwaayiriza olimba kubanga gwe oba musirifu. Lwoba oyogedde oyogera bigambo bya nsonga, oyogera bigambo birungi, bigatta, biwabula, biruŋŋamya, so toyogera byawula. Ekisinza okutula eŋŋanda zaffe bye bigambo abantu bye basaasaanya, yenzivuunula abantu gye bavuunula bantu bannaabwe. Gundi yayogedde bw'atyo n'omanyi kye yabadde ategeeza, yabadde ategeeza ggwe. Naye nga oluusi oli ne bye yayogedde nga talina naye ono olw'okuba katabuzi, ye ali awo tayagala kulaba kubateredde, ayina kalebule, alebula buli omu, tayagala kulaba ko bali wamu. Ebigambo ebyo mugenda mupeeka n'abijja eno n'abizza eri n'abizza eri nga talinawo bigambo birungi byasobola kwogera, bye bimu ku bitabudde ze famiri zaffe. Naye ne woba obiwulidde gwe mu Abdullah ya Amatullah, nkukakasa beera nga okola ki? Gwe beera nga oyunga buyunzi Luganda. Hadithi eri mu Bukhari ne Muslim. Kugambye eyo hadithi abantu bangi mugimanyi, just nkozeemu nyongeddemu bwongezi tafsiri naye nga simpya mu matu gammwe. Hadithi endala ey'omunaana era eva ku sahaba ayitibwa Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu, agamba annahu qala Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, mbaka sallama yagamba nti inna a'malu bani adam, mazima emirimu gy'abaana Adamu, tu'radu kulla khamisi laylatul jumaa, gitwalibwa oba janjulibwa ku lunaku olwokuna ku kiro ekikeesa olwokutaano. Fala yuqbalu amal qati'u rahmi, wabula emirimu gy'oyo yenna eyeetabye mu nsonga y'okutula oluganda, egyo gyo mwana wattu tegikkirizibwa. Janjulwa emirimu gyaffe gyonna gye tukuze mu wiiki, kasita olunaku olwokuna luggwako ekiro ekikeesa olwokutaano, emirimu egyo fayiro zaffe zonna bazitwala mu maaso ga Allah. Naye emirimu kosaddaake, kosiibe, tuli mu Ramadhaani, nga Ramadhaani mubaddemu ebintu bingi oba mubeeramu ibaada nyingi zetukoleramu era nga Allah azitukubisizaamu. Kati byonna k'obikoze obikole, naye nga obadde okutulawo oluganda, gwe emirimu gyo gisigalawo mu kitengejja, Allah tagikkiriza, tagitwala. Naye nze naawe tuyimiridde tutya? Ekyo kino kibuuzo kikulu. Nze abyogera mu kamera, ali ku TV wano ku GTV, naawe ali awo mu ddiiro lyo abiraba ku ssimu yo, tuyimiridde tutya? Kigambo kya Umar ibn al-Khattab, hasibu qabla an tuhasabu, mwebale nga tebannaba kubabala. Buli omu yeekyekingi, weebaleebalemu. Ku luganda oyimiridde otya? Emirimu gyo ddala oyagala ku budde kubumalirawo bwereere, just omala ebiseera bya bwereere ng'opatikana, tusobola okutereeza. It is not too late. Tekiri kikeerezi, tekiri kikeerezi. Ate tukyayina ennaku 3 ku 5 3 eza Ramadhan, era okyasobola okuteeka okugonjooleramu ensonga ezo. Nabwe kityo emirimu gy'omuntu oyo gy'omwana wattu tegitaalibwa. Rawahu Ahmad. Hadithi ey'omwenda eva ku mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam agamba, thalathatun la tadkhuluna aljanna, abantu 3 bo tebaliwunyiriza era tebaliyingira jjana. Abantu ba miteeka 3, abantu ba mitendera 3, ejjana maneya ne emmye. N'agamba nti mudehinul khamur, omusogozi w'omwenge, omusogozi w'omwenge. Lwaki tagiriyingira? Anti al khamur umul qabail, omwenge ye maama w'amazambi. Kati gwagukamula oyambako okuproducinga abantu bakole amazambi mangi, era abantu bangi wabanga tatamidde talina gwasobola kuvuma, wabanga tatamidde tomujjaamu kigambo, wabanga tatamidde tawemula
naye oluteekamu kyataddemu. Allahu akbar walillahi alhamd. Kakati gwe ejjana omusogozi w'omwenge ejjana gyerabire. N'atugamba omulala wa qati'u rrahimi, n'oyo yenna yeetaba mu nsonga ezikutulawo oluganda. Ndowooza etopiki gye tugenda okuzzaako ensonga eziviirako abantu okukutula oluganda. Ndowooza gye tujja okuzzaako ngenda gikebera wano tulabe insha Allah. So omuntu yenna yeetaba mu nsonga ng'ekutulawo oluganda, abatandika entalo mu famire, ababba amataka ga famire, oluganda ne lweyuzaawo. Bannange gwakutuddewo oluganda, ejjana nga ffenna gye twagala. Kyagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam, kullukum satadkhuluna aljannat illa liman aba, au kama qala sallallahu alayhi wasallam, mwenna muli bakuyingira jjana okujjako oyo ali baaganye okugiyingira. Ne bamubuuza ani ya rasulallah, n'agaana okuyingira ejjana. Nabi sallama yali kiriya n'agamba man ata'ani dakhala aljanna, oyo yenna naŋŋondera ajja yingira ejjana. Era oyo yenna waman asani fakad aba, era oyo yenna njemera, kitegeeza abaaganye. So ku nsonga ey'okutulawo oluganda oba oganye okugondera omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kitegeeza nno nti nejjana oba ogyegobyemu era oba ogiganye. Ne hadithi gye rawahu Ahmad, ne hadithi gyensembyayo ya Jubair ibn Mut'am radiyallahu ta'ala anhu qala, agamba qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, yagamba omubaka wa Allah okusaasira n'emirembe bibeere ku ye, la yadkhulu aljannata, tajja kuyingira jjana qati'un, omuki akutulawo oluganda, ay qati'u rrahmi, oyo yenna akutulawo oluganda. Tulina bannyinaffe bangi, abamu baava ne kubijja, abalala baalama kubaziika nkoowe, ekitali kibi ogutali musango, naye nga otunuulira behind the scene ng'ensonga enkulu lwaki yalaama nkoowe oba yalaama mulimbo lwa nsonga emu, nga ku kika kyonna talina gwakolagana naye, ku kika kyonna nga talina nagwakolagana naye, talinayo bataata be bakolagana nabo, baganda nga nti bonna yabasobya, bonna yassaawo dde ensonga ezibeekutulako, ate nga bo si be bamukutulako, wabula ku byabakoze ate ye yaswala okugendayo. Oluva n'agamba nze ne famire yange wetuufu wenfa nkoowe, naye ng'ensonga yagyereetedde yakutulawo oluganda. So qati'u rahmi tagenda kukomba kujjana, naye nga ffenna tuli ku nsi tusaala tusiiba nga tuli mu kulumwa njala, ne twerekereza ne tusaddaaka ne tukola buli kimu, ffenna twagala jjana. Tuli mu Ramadhani, dhikiri esinga okubeera ennene ey'amaanyi, buli omu gy'asoma ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljanna, uliriza as'aluka aljannata, nkusaba Allah ompe jjana, wa a'udhu bika minan nar, era nkwekingiriza omuliro. Tusaba jjana buli emirundi egitaka wansi wa 10, buli luvannyuma lwa swala, buli kaseera ashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Naye ebyo byonna bikole, saba nnyo Allah, naye oba olimu abo abakutulawo eŋŋanda, mwana wattu ejjana oyinza obutagifuna. So tuli mu Ramadhani nga tugimaliriza, mbakubiriza okuba nti twongeramu amaanyi mu nnaku ezisigaddeyo, tetusuula ttawero paka nga yidi paka tetulina kusuula ttawero. Nabwe kityo sijja kuva ku mpewo kuno nga sibaagazizza yidi ennungi, baagaliza yidi ennungi ey'essanyu. Olunaku lwa yidi luba lwakulya na kunywa, naye ekikulu mu byonna olunaku lwa yidi tulukozese ate mu kuyunga eŋŋanda zaffe. Genda kuwa surprise oyo atasuubira nti oyinza n'omukyalirako, olwo muweeko ku kavisiti. Atasuubira nti oyinza okumuyita okulya yidi ewaka, gwoba okubira ddala akasimu. Nga Murushidi nkusaba ojje tulye ffenna yidi. Kale yaagaane
naye nga gwe omuyise oteekewo ebeere yakuyunga nganda zaffe ereme kubeera yakukutula nganda. Bagaliza Idi ennungi insha Allahu taala. Nkakasa tetugenda sigenda kukomawo ku TV kuno nga Idi tennaggwa. Idi eno programu yange esembyeyo mu Ramadhan ey'omwaka guno. Bagaliza Idi ennungi. Ja obubaka bwange obwa Idi mbasaba buli muzadde yenna abalina naddala abaana abato, mama Shukrati, mama Shadia, wali ennamuŋŋona neyiba wange omwana Shadia asiibye, taata Shadia, abaana baffe abo abato abasiibye tubawa obulabo. Yes, yeshariya eza sharia we ziba ziganye at least ne wamukwatira oyo omwana omuto nkakasa omutwalo tegusobola kukubula kubanga ekikalu kikulemye olw'embeera naye kale mukwatira akasente akakalu omugambe weebale kusiiba okwate 10,500 ozimuwe omugambe kwata weebale kusiiba. Abaana abo abato abasiibye tubeebaze nga tubawa ebirabo insha Allahu taala ku lunaku lwa Idi. Magambye atalina ssente za kirabo kikalu muwe ssente enkalu era ajja kusanyuka. Abaami twebaze tuwe bakyala baffe ebirabo abatufumbidde futaali n'eddaaku. Nammwe abakyala muwe ababba mu ebirabo ku lunaku lwa Idi. Bannange nga tugulubye n'okubanoonyeza futaali n'eddaaku. Yeekanga akakanzu omugambe akakanzu Rashid kogenda okusaalira mu Idi. Weebale kubeera nti nno weereza mu kisiibo. Weebale tulabirira bwebwaka bwange obwa Idi insha Allahu taala. Idi mubarak, Idi mubarak, Idi mubarak. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا رد لما قضيته ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. Sigadde nze Hamza Murshidi Busulwa, President Kigoroba Matali Group Limited. Badde ne muganda wange Rashid Kiwanuka ku kamera, Hadia Muhammad ne Senkai babaddeyo nnyo mu control room okulabanga program ebatuukako bulungi. Idi Mubarak wa kullu aam wa antum bi khair. Aba Masjidi Umma wali eri emasajja B awe wetuli nammwe ku lunaku lwa Idi. Assalamu alaikum. GTV for unity and development.